Mutesi Elizabeth on Kampala Parish, Senwan Parish. I'm a candidate women councillor. Olunaku olwo olunaku lw'omukaaga ennaku z'omwezi 16 waliwo okulonda kwa parishes 2 nga nyesimbyewo n'omukyala baali bayita Juko Zebia. Ku lunaku olwo akalulu nga tugenda kulonda, of course ba agent bange baali balina okusindikibwa mu parish eya Kisenyi 1 whereby abantu nga baali bagenda abaana nga batuuse ku polling stations bagenda kulaba amayinja gakuba abantu, balina emiteeyimbwa, balina obuyondo nga bakuba buli omu yenna yali awo. Abaana ne badduka ne bayingira mu kawofiisi akaali awo. Abantu badduka, bwe twagenda kufuna information twagenda kulaba ate nga bazze eno bwe twali tulondera mu parish yange Old Kampala nga bagamba kati eri kiri bubi batuganye kugendayo kati tudde eno. Kati ntulaba ate abantu badduka, ntulaba emmotoka nanze nalaba ze some of the coasts nga bupakida abantu, ffe ntulowooza nti bwe buno obutambula obugenda mu paaka ne tutabifaako nnyo. Bwe twatandika abantu bwe bagazalingira nti abantu batandike basome registers, olwo lwali mu ssaawa nga 4 abantu batandise okukungaanya nga batandise okusoma registers. Kyatandikira wali ku Kiyembe, tugenda kulaba abaana batandise okucankana, batandise ebibadde mu Kisenyi nga ate tukyayewuunya kati ebintu ebyo, kati ate tulaba amayinja nago gatandise mu parish yange. Kati immediate twaliwo kansala w'ekitundu okitwala ssaawa zino, omusajja n'agamba kino kiki, n'akolinga poliisi yalwawo okwo, naye abantu bangi batandika kudduka, abalala ne bagamba nedda, engeri waliko emmotoka ennyingi nazo zitambula zigenda mu paaka zambuka zivaayo. Ne tuyimirira, kati nange nenyimirira nengamba kino kiki, nengamba tusobola kukkiriza. Essaawa nga zigenda ssaawa 5 ntugamba ffe abantu batandike beeyongere basome registers, abantu essaawa enaatera kukola ki, kugenda mu layini. Nga eri waggulu ba agent bange bankubira nti waliwo costs eziringiza abantu mu ssomero Old Kampala Secondary. Nengamba eyo bulijjo wabeerayo ab'omupiira obudde obungi bapracticinga, nengamba kiyinza okuba nga tikiri oke, nengamba mwe mwerawo musigale awo tujja. Kati zaali zikoonamu mu ssaawa 6 abantu ne batandika okugamba musimbe layini. Bwe batandika okusimba layini still abantu ne badduka. Kati poliisi we yajjira neyimirira negamba mutereere, ne batandika okulonda. Immediately awo bayanguwawo eddakiika nga 3 okulonda kwali kuwedde, tugenda ku zone 2 nabo ne balonda speed ne bavaawo ne bagenda ku zone 3. Ku zone 3 ne wabeerawo nga akakolyawo, ntulaba abantu nga tebategeerekeka. Kati chairman w'ekitundu n'agamba waliwo abantu tutategedde, ne bagamba baveemu, ne basimba layini nalwo ne balonda. Immediately ntuwulira waggulu nti akavuyo batandise okukuba abantu. Kati ntutuuka ku zone 4 secondary, Old Kampala Secondary. Kati we twali tuyingira bwe tuti, abantu olwode baali batandise okusimba layini, batandise okubala nga tebanatandika kubala nga basimbye layini. Awo we twawulira enguume n'ekaaya, abantu ne babakuba kyekyali nga si kirungi. Ntuyingira ne tugamba kye kiki, eky'omukisa waliwo abapoliisi bayimiridde. Kati immediately akantu katono ne tulaba omwana agudde wansi bamukubye ejjinja, ne tulaba omulala bamukubye. Kati bwe twali tukyali awo nengamba nedda, nengamba chairman wange awo wa LC1 NRM, kati n'akolinga poliisi. Immediately bwe yatuuka bweti, abaana bonna abantu bonna ne badduka, abaali batandise okulonda, omukazi yali atandise okulondesa ne bikoma awo. Kati poliisi n'etandika kugamba abantu bagende mu nteeko. Chairman n'ayogera ne gundi ne poliisi eyo ebintu bidde mu nteeko.
nga ffe tunaba kulaba chairman NRM parish odi Kampala bamukubye edda agudde wansi tulaba abantu bagathering kutuukawo ye chairman otulina owa NRM odi Kampala katulwe buli kimu kyonna nikitabuka abantu ne basaasaana ntwogera biki katumba mu speed mudwala awo twali tusabira poliisi we want harmony we start afresh okulonda kati awo sawa nga mukaaga n'eddakiika ziweramu okulonda nekutandikirawo nebatandika okulonda netumala then abantu netutandika abaana abaali bakosebwa tubadusa mu madwaliro so awo wetwakomaawo then bwe twamala immediately wansi ne bagamba nti okulonda abaana babakute babayihajjakinze kati okulonda bebeesaliziemu bokka kulonda netugamba nti eyo mu Kisenyi tubaleke oba batukiriza kulonda balonde oba baganye baleke kasitaffe abaabwe tubakiriza balonze tukwate kubo netwamuka Nakasero State House we baali balangirira results zaffe then bwe twatuuka waggulu tugenze batandika okusoma parishes ntulinde zaffe nga tubakola ki tubalangirira bwe twali tuli awo kati sawa zaali zigenze then batandika kulangirira then batandika okulangirira eza results bwe batandika okulangirira results batandika odi Kampala ez'omusajja abasajja baali beesimbyeko basatu then nange kwendi omukyala then nze omukyala ali nesimbyeko n'omukyala owali ava mu Kisenyi wano then bagamba nti kabasooka basajja ne babalangirira byo ne bigwa kansala wawayitamu ne bamulangirira n'agwa then ne bagamba kati tugenda kuzaabakyala still bakyala odi Kampala ne bagamba ne batandika okusoma zone 1 zone 2 zone 3 nga registrar owala asoma n'agamba nti njagala mwana awo n'asimbako kati n'agamba njagala buli omu awulirize results saagala mumbuuze oba mukoze ki nti naye odi Kampala omukyala akalungi Elizabeth akyalidinze odi Kampala then n'atandika okusoma n'asoma ne zone 4 we yasoma zone 4 nga n'agamba nti mukyala kalungi akyakulembedde akyawangudde mukyala Zebia Juuko then katusome Kisenyi we yali atandise okusoma Kisenyi 1 assistant RCC Kampala mwami Serwada kwe kuvaayo n'amustopinga n'agamba tosobola lekeraawo zone 4 tutwalonze n'agamba ate tubalonze yamuddamu n'agamba ate tubalonze ndaba results nze nsoma bye bampadde n'agamba tukisoboka then waaliwo omulenzi omulala bamuyita Abdal bamuyita mu Jiraki Samson bamuyita Abdala nja kulujjukira then naye n'avaayo nebagamba tukisoboka odi Kampala tesobola kutuwangula abantu ntugamba nti kulwaki tubawangula ate nga tusomye results mutaddeko embeera embi kwegamba tulemu okulonda mukubya abantu mubajjemu amaaso mubajjemu amannyo kubanga exhibit webali abalala bakyali mu ddwaliro tugamba okulonda twalonze bulungi era mwatubye wansi eyo naye ffe tutufuddeyo abamu tubakkiriza then kale kwe kugamba omukyalo oyo wala asoma amawulire results kwe kugamba nti kale tusooke tusingirawo yabagamba nti tutusobola kubakkiriza odi Kampala muwangule ntugamba the truth is twawangudde ate mu butuufu bwabo mwakubya abantu mwakoze data yonna naye already tubawangudde kwe kuvaayo nakuba abaana bali awo n'abange nga bwe bali